omukulu ono yakozesa ekigambo kye bayita investor. Bulijjo mbuuza investor yani? Investor mu Luganda ye musigansimbi. Musigansimbi ye muntu ava ebweru w'eggwanga ngazze mu ggwanga ngazze n'ensimbi ze ng'alina n'okugula ettaka n'okusasula emisolo okutandika okukoleramu bizinensi n'okuwa bannayuganda emirimu. Naye okuva mu 18 Yoseri yamanya akakodyo kamu ngenda kubba nti asereza bannayuganda n'okubba amataka. Era amataka gasinga obungi mu Uganda Yoseri endanyinigo alina n'ebyapa. Naye ng'ebyapa bino bikyali mu manya gaawo bayita ba investor naye nga tesiba investor ekyokulabirako. Tujja kujjukira omusajja gwe tuyita Karim Hirigi y'omu ku ba investor abayaaye. Tujjukira omusajja gwe bayita oba tujjukira omusajja gwe bayita Sudiru Paleria y'omu ku basajja ba mafia abayaaye. Waliwo n'omusajja gwe baleeta mu Uganda gwe bayita Nathan eyali amuweereza mu restaurant emu Grand Imperial Hotel. Ono gwe bayambaza amasuuti abamusaniriza enviri n'aza okuba akakuubo ne balowooza investor kumbe naye yali mubbi oyabba serezaago wanaakatagga. Wepo n'okufuniisa abaana abawala embeerera embuto abaleetebwa okukola mu kampuni eya Goa. Abaana abaali basukka ne mu 13 bonna abaleetebwa nga bwe batoli mbeerera tebakuwa mulimu. Abaana bano bonna gye baalaga teri amanyi kuba buli omu genda okuva ku mulimu nga gugenda okugwa. Yali avuddewo n'olubuto. So bano ba investor Museveni yabakola atya? Yagendanga n'atambula gy'atambudde n'afunayo ba investor be abayaaye ne bajja mu Uganda nga bambadde amasuuti ne mu briefcase bulimu ebyogerako n'atuuka mu Uganda n'abawa amataka n'abawa ensimbi n'abawana buli kimu okutandika okukola abakolera ye. Abasinga obungi nno bagenzi babidduka naye ng'ate ebintu bino bisigala bya Yoseri Basere mutono akalezi nabo ogenda okulamu bitundu ebisinga obungi nga Jjinja Kampala Mukono amataka gasinga obungi gonna ge baba investor gonna gamala gaddidde Museveni kubanga alina nnyinigo okuba ba investor bonna baali babbi. Era ne mwebuuza ba investor abaana bajja simanyi ono w'emmwanyi investor simanyi ow'eddwaliro bonna kyekikula kyekimu bajjira muno okuba nti bakola ki ba investor nenga ate bakosa sereza mu amusolo kitegeeza nti yakosanya ekigabo ba investor nenga ate yeke nnyini ye investor mukulu akozesa abayaaye okujja okubba eggwanga. Tugenze ku MOP. Museveni akozesa nnyo ennamba ey'aba MP balina mu ggwanga okuba nti ayisawo ebirowoozo bye okuba nti buli kimu ky'ayagala kimuyitiramu nga bw'akyagala. Yensonga lwaki akozesa buli kimu ekisoboka ng'akiisa mu parliament ng'amateeka okuba nti n'atwala buli kintu kyonna eky'eggwanga olw'okuba nti akozesa ennamba okuva mu 1996 okutuuka na kati ky'akozesa okuba nti ayisa by'ayagala. Muno mwe muli okukyusa constitution nga bw'ayagadde. Muno mwe muli okutwala ensimbi z'omusolo ng'akola kye tuyita supplementary budget. Muno mwe muli okuba nti bawaayo ettaka ly'abantu n'okuba nti amasomero agasinga amalwaliro n'ebintu ebirala byonna babitunze ng'ayita mu parliament ng'ekkiriza kumbe akozesa ennamba ye ennene. Kati nno oyo gwe tuyita Museveni gwe mulowooza nti afuga eggwanga kumbe abasajja bonna bajja kubba. Kati eyo message ngimaze njagala genda ku ba musician, ba promoters, ba comedian ne ba drama actors. Bulijjo nabagamba nti bw'otunda omwoyo gwo eri akasente akatukiba kitegeeza nawe weetunze. Tutandise tutya? Nga bwe mbaga nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka njagala mutegeere bulungi nnyo nti ekigenda mu maaso mu ggwanga temunnakitegeera kati kakibannyonnyole mufune ekinnyonnyoko ekyabannyonnyosa abagenda okunnyonnyoka mu lunnyonnyoko olw'abannyonnyofu abagenda ebunnyonnyoko okutegeera ensonga ne bazinnyonnyoka mu bunnyonnyofu bwazo n'okutuuka olwaleero. Tugenda